Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Lot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besige. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omwezi 28 omwezi tuli mu gwa 8 omwaka tuli mu 2024 mbaaniriza era nga njagala okubalamusaako nti mwasuze mutya musiibye mutya kusinziira mu nsi gy'oli oba ekitundu ky'oli mu kuwangaalira mu wanene Uganda. It is a beautiful morning. Lunaku lwa kusatu tugenda kubanga ate tutambulira ddala olunaku lwa leero n'omumbejja luwedde Lilian nga tutuuzizza ate omugenyi waffe okuva wali eri mu kisinde kya ERP oba Eastern Revolutionary Platform ate nga memba wa FDC Najja Nankumbi. Tugenda kubanga ate twogera nsonga za byabufuzi, nsonga za politics. Ngenda kubanga nkukubiriza nnyo okubanga ate otunoonyako ku mitimbagano okuli ogwa Facebook ku The Alternative Uganda oba Digital TV ate ku YouTube ogenda kubanga ate okutusanga ku The Alternative Uganda. Kakati mikutu eje ebiri ogenda kubanga ogikozesa comment section oteekemu opinion yo, suggestion yo oba ekibuuzo kyo. Nenga nsuubira nti muli bulungi nnyo munnange abatannava waka nja kwongera okubakubiriza nti it is very very important okubanga ate ofuna ekiba kikuyingiriza akasente newe guba mutwalo gumu oba 10 ezi sente ziba zizo tezibeera kazi kayanira tezibeera kazi banja. So twetanire nnyo okubanga ate tugenda okukola oba okunoonya ebyokukola sobola okubanga ate tweyimirizaawo tuve mu kusabiriza abaana abawala tuve mu
okutuula ewaka okulera engalo okusosola enjala sobole okuba nga ate tugenda ne tukola okubajjukiza wano tubeerawo everyday Monday to Friday essaawa zibeera 2 ez'okumakya ate paka ssaawa 4 kakati Saturday tubeerawo ssaawa 12 ez'olweggulo ne Sunday tubeerawo ssaawa 2 ez'olweggulo nga tuli mu political dice. Abalabi ba dice mwena twagala okubeebaza mwebale kubanga mutulaba mwebale kubanga mutuwagira no commentinga naye nga ate osobola okubanga ate otusanga ne ku kitimbo oba ku website yaffe eya www.alternativeuganda.org ogenda kubanga ate amawulire goba tofunye waneno mu updates ogasanga ku website yaffe oyagala okumanya ebifa ku alternative bakola ki basangibwawa ebyo byonna ojja kubanga ate obisangayo bulungi nnyo gwe nayina emirimu oyagala kukukwatira graduation yo oyina birthday oyagala ko oyina kwanjula byonna ebyo tubikola oba oyina academic event is it a book launch muyina staff giveaway mwagala okubanga ekwatibwa ebyo byonna tubeera nga tubikola waneno ku Alternative Uganda oba ku Alternative Digital ojja kubanga otunoonyako ku pages zaffe mu inbox yawo omukulu ajja kubanga akudda mu bulungi nnyo oba tosobodde ojja kubanga ate otunoonyako ku simu 07 bannaye njagala kubugibasomera mu Luganda musobole ogitegeera bulungi nnyo 07830785 ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo sobola okubanga twogerezeganya omukolo gwo tubeere nga ate naffe tubeera part of your memories ezitagenda kubanga ate zivaawo. Ngenda kubanga ntandika amawulire gange g'olunaku lwaleero bwenabanga maliriza omumbejja n'omugenyi waffe bagenda kubanga ate baneegattako wakati kuva enjega y'ekiteezi bwe yagwawo kasasiro asusse mu kibuga Kampala era bw'obanga gw'okolera mu kibuga you can really tell kyendi mu kwogerako olunaku lwaleero bw'oyita wali eri Nakasero kisusse era olunaku lw'eggulo abakulu b'akatale k'e Nakasero nga tebakkiriza muntu akwata bifaananyi olw'ensonga nti ekifaananyi kye kigenda okuwa eri eggwanga so nno ekireetedde ensonga eno okubanga ate esukka nti ate ne gye baali bafunye KCCA ng'eyogerezeganyiza ne bakansala b'emukono okubanga ate ebimotoka bya KCCA ebitwala kasasiro eyo mu Katikolo emukono ate munnaye abatuuze b'ekyalo ekyo olunaku lw'eggulo nabo bakedde kwekumamu muliro kwekalakaasa nga bagamba tebagenda kukkiriza kasasiro kubanga atuula mu kifo kyabwe era nga bagamba nti kasasiro ava mu mukono yekayeka mungi okubanga atuula ku ttaka eryo ate obongerako ava mu kibuga Kampala aba asusse era nga bano babaddeyo n'omubaka waabwe wa mukono mukyala Betty Namboze n'agamba naye ettaka lye bagamba mbu liriko ekazi 6 teriweza na eka 6 ate nga kasasiro aliko muyitirivu era bano olunaku lw'eggulo twalabyeko nga baggalidde ebimotoka bya KCCA nga tebabiganyizza kuyingira kifo ekyo nga bagamba bafune bye batwala kasasiro awo nno n'abavuga ebimotoka bino nabo ne bawulira ng'omulimu gwe batamye ne bagamba nti munnaye nabo bagumiikiriza naye kisusse ne bagamba nti ndowooza batandike okubanga bayiwa kasasiro ono mu kkubo awo nno abantu bwe banakitegeerera nti ekiri e Kampala kikambwe naye nga bw'oyitako naddala nno kumpi n'ebikomera munnaye abantu batandise okuyiwa kasasiro kakati mu nteekateeka za KCCA okubanga tufuna smart city batuteerawo obuntu buno bwe tuteekamu kasasiro naye ate nabwo bujjudde kati ate kasasiro abantu batandise kumuteeka bweru awo n'omuntu waabuuliza ekibuuzo oyinza okwachieving smart city by 2030 awo nekyo ekibuuzo munnaye nze nkikulekedde mba ntambudde nga ngenze ate wali kusiga eddamuzi munnange omusango ogw'okutta Henry Katanga gukyagendera ddala mu maaso era ng'olunaku lw'eggulo omujulizi oba witness ow'omunaana yaleeteddwa mu kooti ono nga be bakugu aba mu kitongole kya science kya forensics omukulu era ono yayitiddwa Andrew Kizimula oba ayitibwa Andrew Kizimula Mubiru ono yawadde obujulizi n'agamba nti ripooti ye gye yakola nga amaze okwekenneenya omulambo gw'omugenzi Henry Katanga yasinziira ku mmundu gye baakozesa okumutta ng'agijjako
gijjako fingerprints ate n'okubanga ate ajjako fingerprint nga yekebejja engalo z'omukyala oyo ate Molly Katanga ate n'engoye ezo ezasangibwa nti ze baali bateeseeko omuntu oyo. Era ono yategeeza nti ripooti ye erina pages 48 era ng'ono yagambye agenda kubanga ate ajanja mu kkooti esobole okubanga ate egikozesa okubanga ate yejjeereza abantu be yakwata oba okubasalira omusango gwa mada ogw'okutta ate omukulu Henry Katanga. Ebyo nno bye byabadde mu kkooti side zeeyo. Kakati ngenda kubanga ate nvaayoko nziireko wano ku kibiina kyaffe ekya FDC. Kati ndowooza tujja kubajjako erinnya lya FDC Katonga olw'ensonga nti olunaku lw'eggulo bano nabo bakyaliddeko Electoral Commission nga bagenza okubanga ate ba reservinga amanya erinnya lyabwe pya kosa n'akabonero ate ne slogani yaabwe. Bano abatambudde mulyanyi ne bagenda ku Electoral Commission era bano ne bawaayo erinnya erya People's Front for Freedom PFF. Era nga bano bagamba nti balonze ne colors eya white and royal blue okubanga gye bagenda okubanga abakozesa mu kibiina kyabwe ekipya era ne balonda n'akabonero ak'essimu nti olw'ensonga lwaki balonze essimu nti buli omu mu nsi Uganda wano ekitundu ekisinga obunene bayina essimu so nti buli muntu wanaakwatanga essimu ng'akubira munne nga bamanya nti they have gained their freedom. Era bano slogan yaabwe gye balonze is all for freedom, freedom for all. Era nga gye bagenda okubanga ate bakyanti ng'omukyala Ingrid Turina we ono nga mobilizer asingira ddala obukulu mu kiwayi ekyo yagambye nti buli gwe yali yakunga okujoininga FDC era n'amufunyisa ne kaadi eya FDC agenda kubanga ate addamu omulimu gwe gumu okubakunga okubanga ate bajoininga ekibiina kyabwe ekipya ekya People's Front for Freedom era nga n'ategeeza nti era kaadi zijja kubanga zibaweebwa era nga tunatuukira mu 2026 nga ebintu byonna we biri mu nkola era nga bali ready okubanga ate baleeta ba candidates. Naye ate ab'ekyo ab'oludda olwa FDC najja Nankumbi nabo baabaanukudde era ng'omukulu Robert Centenary onono nga yamyuka omwogezi wa FDC najja Nankumbi yayogedde n'agamba nti kati babayambyeko tewakyaliwo okusika muguwa era n'agamba nti kirungi bagenze mu mirembe era babaagaliza mirembe. Olwo n'ategeeza nti era si be basoose kubanga era kinajjukirwa nti FDC yavaamu anti kati ne yavaamu aba Alliance for National Transition aba anti era ng'ekibiina kino kikulirwa omukulu General Mugisha Muntu. Kakati era FDC yemu evuddemu PFF People's Front for Freedom. Era omukulu Robert Centenary yategeezezza n'agamba nti banaabanga basobodde okwetereza basuubira okubanga baddamu okukolagana nabo naye nga tebasika muguwa. Era ono yategeezaako nti tebagenda kuvaayo batandike ate kukaayanira kala ate royal blue yali waffe ate n'agamba bo bagende kyonna kye baagala okukozesa bakitwale bakikozese. Naye kinajjukirwako nti abakulu bano we baali ne delegates conference basalawo okubanga badissolvinga ekibiina kya FDC era nga mu mateeka agamba nti olina okuyisa notes elaga nti ogenda dissolving ekibiina ekyo era nga omukulu ambassador Birigwa yayisiza notes eyo aba FDC najja Nankumbi ne bavaayo ne balwanagana nakyo ne bagamba it is fake, it is legal, tekiri mu mateeka talina buyinza busobola kubanga ate dissolvinga kibiina. Bano no batuwa emyezi 6 okulaba nti ate ekibiina kya FDC katugamba FDC najja Nankumbi kivuddewo ng'ate ekyabwe ekipya kyekiri mu mitambo so nno ndowooza katulindirire tulabe ate ebintu bwe binaabeera nga bitambula mpola naye nga bano bagamba nti aba FDC najja Nankumbi bagamba bali ready okubanga bakolagana n'aba People's Front for Freedom olw'ensonga nti bakyayinawo omulabe oyomu ate nga bwe banga bakyali bonna mu opposition kitegeeza nti wakyaliwo essuubi ery'okuba nti ate bakolera wamu babegattira wamu okulaba nga ate baggusa ensonga zaabwe ze baliko.
Central eyo nno ngenda kubanga ate nvaayoko nzireko wali eri ku prison e Luzira. Bano no baavaayo olunaku olwa Monday ne bayisa notes oba gye tuyita press release nga bategeeza nti ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation kyabasalako amazzi olw'ensonga nti baali babanjibwa obuwumbi 18 n'obukadde 272 era olw'ensonga eyo lw'ebbanja nti lyali ddene aba National Water and Sewerage Corporation ne babasalako amazzi. Kakati omukulu akulira amakomera omukulu Frank Baine ono yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga n'ategeeza nti kituufu amazzi gasalibwako ate ng'omuwendo gw'abasibe gwe bali nagwo mu kkomera mungi ddala. Ono yategeezezzaako nti balina 1,110 ogw'abasibe mu makomera era nga gwogattako staafu n'abantu bonna ategeeza nti aba alina abantu 1,000 e Luzira. Ono n'ategeeza nti balinawoko bu provisions butya bwe bayinza okuba nga bafuna amazzi era nga yategeezezzaako nti balina ebimotoka ebiri mu kubanga bireetera abasibe bano amazzi naye n'agamba nti naye ne kino kyakaseera buseera naye twategeddeko nti ate enteesaganya ziri mu kugenda mu maaso wakati w'ebitongole bino ebibiri ebya gavumenti. Omuntu yali badde yeebuuza ate lwaki National Water esala ku prisons amazzi ng'ate byonna bitongole bibiri bya gavumenti. Naye omukulu wa National Water and Sewerage Corporation yategeezezza n'agamba nti bano aba prisons baweebwa essente entono nti era every quarter babadde basasula essente entono ezitamalayo biru ya amazzi bakozesa. Kino nno nga kyekyabaviiriddeko okubanga basala ku prison amazzi yadde nga omukulu w'e Luzira bamubuuzizzaako nemubuuza naye mmwe abali okumpi n'ennyanja ate lwaki temusika amazzi gammwe kuva mu nnyanja ate ne mubeera nga temusasula National Water. Ono ategeezezza nti nno essente ezibaweebwa olaba tezibasobozesa kusasula bills eza National Water zebebawadde kati olwo expenses ezinaabeera nga ate zisima oluzi ate okupampinga amazzi okudda mu bizimbe byonna ebyamakomera. Ono ategeeza n'akubira omulanga gavumenti nti ndowooza essente eziweebwa prisons okubanga bakavaring expenses ntono nnyo era n'agamba nti ndo beetaaga essente zongerebweko ezirwaninga prisons. N'agamba n'omujjuzo mu makomera gususse ate kati bwe kitegeerekeka nti ate basaliddwako amazzi kati ndowooza gubula asala esaidi zeeyo. So nno ndowooza byebyo ebifa eyo e Luzira ngenda kubanga ate mmaliriza n'eggulire lyange erya parliamentary regional sittings. Ababaka ba opposition bavaayo ne bagamba bo bakuboycottinga parliamentary regional sittings zino bano nga bakulibwamu omukulu leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi era nga abamu ku bo tebagenze mu lutuula luno oli mu kutuula eggulu olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 28 naye nga ate banne abamu bo bagenda katugambe nti bagenze era nga bakiise bulungi nnyo era nga abamu ku aba opposition abagenze bagambya asi buli kijja nti olw'okuba muli mu opposition muyina okukyopoozinga era ne bagamba nti abamu ku ababaka abali mu opposition bo bakwata kimu nti buli kimu yu oppose kirungi n'ekibi bakyopoozinga. So ne bagamba nti entuula zino zigendereddwamu okubanga nti batwala parliament near the people okulaba nga bawuliriza ensonga z'abantu basobole okubanga ate zikolebwako era bano batutegeezezzaako nti before entuula zino okugenda mu regions ezo in those specific regions mwe zigenda okutuula basooka ababaka bano okugendayo mu the specific committees ze bakiikirira mu parliament oba ze batuulako ne basooka bategeera issues z'ekyo ekitundu awo no ku issues ku findings zaabwe ze baba bajjeeyo kwe basinziira okubanga ate badebating nga bali mu that specific region. Era omukyala Anita Anet Among ono nga ye speaker wa parliament yategeezezzaako nti ensonga lwaki balonda ggulu okusookera ddala okubanga gye bagenda okusooka okutuula for these regional parliamentary sittings nti baali baagala kubanga ate bajjukira it is a sign of remembrance nga bajjukira omukulu eyali deputy speaker Honorable Jacob Olanya era nga bano basoose kukyalirako amalaalo ge ne bagatunga bapayinga respect oba tribute era we baavuddeyo ne bagenda ku ssomero yabadde medical camp. Ono nno omukyala gye yasinzidde n'agamba nti
abo ababaka bonna batagenda kubanga bakiika mu zino regional parliamentary sittings yakunze abantu baleme kuddamu kubalonda. Ono yagambye temubalonda olw'ensonga nti tebaagala kubanga ate bawuliriza nsonga zaabwe. Era ono bamulaze ennyumba eya late Jacob Oulanyah gye yali azimba era nga bwe yagireka bwekyali ng'etandise okubanga ate yonooneka yadde nga gavumenti yali yeeyamye okubanga ate emaliriza ennyumba eno. Era ng'ono yategeezezza abafamire n'abagamba nti ngenda kubanga ate nzijukiza president ku kyeyamo kye yakola oba ku bweyamo bwe yakola obw'okubanga ate amaliriza ennyumba eya late Jacob Oulanyah. Nono yavuddeyo yagenzeeko ne ku radio omukulu deputy speaker gye yali atandiseewo era nga mutabanyi we yagimaliriza era n'amwebaza emirimu gy'atambuzza ku sayidi eyo. Kakati abamu ku babaka abagenze bakukulumidde bannaabwe aba opposition abatagenze ne babagamba nti nno bw'oba togenze esente za allowance bwe zikonna ku akawunti yo zizzeeyo kubanga tolina nsonga lwaki obanga otwala sente ezo ate nga tewagenze. Bano bategeezezaako nti buli mubaka yaweereddwa sente eza allowance for those parliamentary regional sittings. So ne bategeeza nti bonna ababaka aba boycotting these sittings esente zino bazizzeeyo baleme kubanga ate bonoona esente z'omuwi w'omusolo. So no ngenda kubanga ate nkomekereza amawulire gange g'olunaku lwaleero genda kubanga ate ngendako mu bulango katono nnyo bwe nkomawo Mumbejja agenda kuba neegasseeko n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero. Ngenda kukusaba tovaawo tokomawo.